Ettaka n'ebiyinja biwumbulukuse mu kirombe ky'e Namulanda Nganjuwe Kajansi Town Council ne bitta abantu 5. Bino byabadde olunaku olw'eggulo ku saa 10 nga kigambibwa nti bano babadde ku mmotoka tipa namba UBL 229N nga bagenze okutikka amayinja ne bayiikira. Abafudde kuliko mugoba wa tipa Abudu Nsumba Kagoronade, Ponsiano Lubogo, Kasule Vincent ne Irumba Junior. Polisi yasitukidde mu kujja emirambo nga basuze basima okutuusa obudde okukya. Ekirombe kyo kinogosa ogulawo nga bw'okiraba bwe kinogosa bonna kibagwidde n'emmotoka wansi deva abaddemu n'abannaffe abadde batikka emmotoka eyo. Naawonyeeko naye gubadde mu kisa gwa Mukama kubanga abuse bubusi ku mmotoka n'agwa eri naye kufuna yeekumwa era kasi amaze okuggwa naye n'afuluma n'akola ki n'avaamu. Ate ne wetuyimiridde era ekirombe kyesaze kirina cracks kati n'abasima bennyini bali mu bunkenke bali mu kutya. Robert Sennabuli yasima tusatudde giri Katonda yamubiseeko obusubi n'agamba nti kwabaddeko abantu 5 naye nga banatera okumaliriza okutika basimula ekyo k'ebiyinja ne bitandika okuyiika. Ategeeza nti emmotoka tisigaddewo kubanga yonoonese yonna neefuka nga capati. Abatesi bagambye nti ekirombe kino kimaze ebbanga kirabirira abantu bangi naye nga tekitanka omuntu yenna. Abamu ku batesi bagambye kisoboka okuba nga lw'ebitondo eby'abantu abasigadde mu ttaka wansi n'olwekyo balina okufuna ekimotoka okuyambako okusima wansi. Omu bamujjeyo naye ebitundu ebimu tebyavuddeyo bisegera byasigaddeyo ate n'escavator tekikyasobola kuba eyuza abayuze okubanga kati emitwe gy'abantu gisigadde omu mayinja tetukyayinza n'okuba nga mukyalimu abasigadde. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.